of course bigenda maaso n'okulabika nti bitambuzibwa nadda ku mikutu emitimbagano ebigambo bye byazze ayogera bitambuzibwa nnyo ekyenkanidde awo ku mulundi guno yali ayogera ku struggle gy'abaddemu okumala ebbanga. Our struggle has been very costly to those who want change. Agamba nti struggle gyebabaddemu ebyeddala ebadde costly nnyo balina bingi bye bayiseemu naddala eri abo baagala enkyukakyuka. Besigye. Many people have died. Bantu bangi bafudde okusinza ku Besigye. Many people are maimed. It's emotional for people to think that the change you are fighting for, and at some stage the Honorable Jack Sabiti said that for me I am moved by hatred, that I hate Museveni. Era Besigye agamba nti bangi balowooza nti okuwakanya ne struggle gy'abaddemu kubanga alina obukyayi ku General Museveni. That I hate Museveni, and that is why I react in the way I do. Far from. Era nti yensonga lwaki ayinza okuba ng'akola byakola ngenda mukongera. Nenga mu byonna ataddeko Pale FM ekkulera omuntu wa bulijjo litaddekano Dr. Kizza Besigye ayongedde okulabika nti alemera mu mawulire nebukedde olunaku olwaleero nga mule gategeeza nti ennaku ziweredde ddala 5 n'ambirira nga tagenda maaso nakulabika nti akomba ku mmere. Ennaku ziweze 5 nga talya mmere. Okusinzira ku mukyala we Winnie Byanyima agambye nti ennaku ziri 5 kaakati Dr. Kizza Besigye nga talya mmere. Okutya kubeeyongedde engeri obulamu bwe gye bwengedde okulabika nti oba olya buseebengerera kyokka nti ne bwe boogera naye agaanye agaasigenda kuddamu kulya. Dr. Besigye nti ne bwe boogera naye asigadde agaanye akyagaanye okulya. Ennaku ziri 5 oluvannyuma n'okumukyalirako okumukomera eruzira. Winnie Byanyima agambye nti Besigye ali very weak. Ayongedde okukogga okusinza ku Byanyima. Ennaku 5 nga talina kyalya. Besigye okusinziira ku Winnie Byanyima agambye nti bw'otuuka mu ddwaliro eruzira mukomere eruzira bw'otuuka mu kkomera eruzira Besigye ali katanda akatono. Besigye is lying on a small bed ali katanda akatono eruzira in an isolated dark corridor. Muka corridor muba muteeka mukatanda awo akatono weyebase oba kafalisa akatono weyebase in a dark corridor. Ayina ka corridor mwali temulina ttaala. Kakati okusinzirira ku Winnie agamba nti waali mukomere eruzira ka corridor kali awo si kisenge ka corridor temuli mataala waliwo enzikiza. Kati okutuukawo waliwo enzigi 7 behind 6 or 7 locked doors. Waliwo enzigi 7 okutuuka Dr. Besigye waali mu ka corridor ali isolated yekka. Era nti bwe yabuuzizza ng'aleruzira nti lwaki omwami wange ali wano kubanga musibe ng'abalala lwaki ali wano mu mbeera bweti lwaki mwamusibira wano mu kakolira akalimu enzikiza enzigi 7 okutuuka dokita waali ku kafaliso ke waali ate nga waliwo n'enzikiza ne bamugamba nti ekifo nga kino tuteeka ba terrorist abateeberezebwa okubeera batujju we tubateeka. Besigye waali awo okusinza ku Winnie aga nti akafo mwali bamugambye awo tuteeka ba suspected terrorist abateeberezebwa okubeera batujju. Kakati nti waali awo ng'oggyeko akafaliso kweyebase ebirala by'ayina ayinawo ko amawulire amakadde ne cupboard eza box 2 z'ayinaawo amawulire amakadde agayina ne cupboard 2 kyekyokka ky'ayinaawo
mukasenge mwali Luzira kafo mwali geko enzigi 7 zebakugulira bwe oyagala okumulaba enzigi 7 komera Luzira mu kakolido bamuteeka bagambye okusinza ku wini enzigi 7 okutuukawo netaala tewali kazikiza. Kale netugenda kweyongerayo Jeno Sejjusa tinefunza avudde nayogera ku nsonga Dr. Kizza Besigye, Dr. Chris bali omunsi mugezi wa gavumenti, minisita wa nsonga za mawulire alina byafulumiza ebimu ku ebyo tugenda kwongera obyetegereza. Webale nnyo webalire okuba nti otaddeko ekulira omuntu wa bulijjo nkujjukiza Nisha Black Tea amajani agajjudde eddekende lya Uganda, amajani agaffe nakabala gateereddwamu ebirungo ebiwomesa chai gano gamangu mu gulamu 1,205 n'ebitaano abawoteeri restaurant kosanamu abawaka mugetanire bw'otuuka ku dduuka lyonna oba supermarket okwetula eggwanga saba Nisha Black Tea amajani agatwalibwa ne kubuka okuba ku note 745 368 noti 759 69 noti emu 63 West Family Hardware kukubera egenda ku headquarters za district ewa Kisoba gamanti bali opposite ni Masjid Nol buli kika ky'ebizimbisibwa bakirina ku bei ennungi genda maaso n'okweka nti batuukirira ate bakikuwe weetagira plumbing cement mu bika byonna